Junior wange. Ogamba otya? Akaliro ko kabadde kanje. Ati awo nteredde n'emmere ngenda giri akube naku zine ebbiri oba esatu madde ndowooza ku ggwe negamba oba kituzaako ki kati awo. Awo kati bango ne forest yonna kigambe baadi bansansire nategedde ensobi yange. Omanayo ekyokoze ekirungi. Bantu agenzeemu vidiyo ziri 3 kyekindese ne ku live yo mbadde neebase bwe zirabye ngamba kange ndabe twala nga nze nkomentinga naye nga kyokoze wamatu nda video zigamba ki wotandikidde live byobadde oyogera babirekodinze nga wakatandika ng'ogamba Alien Skin bambi yambeererawo. That guy was there for me. When I feel my dad yo muyimbi yasooka okujja bambi, so I next to them and I just felt that I was doing something wrong by the way. So nebyo bibaawo Team Fangon era bambi bonna bambi bagambe bonna nga byabanga singa tubadde kisoka ngo ino obudde nkya twandigenzeyo ne tumulaba kuba waliwo n'abagenze leero. Yes, waliwo n'abagenze leero womala live ngenda nkubire deni twogere tukole program nkya tugende tumulabe ez'okulaba baba baagala ki national ID yokka. Passport tebagikkiriza. Passport ogenda ku airport baagala national ID. National ID yange oba yalagawa leta passport oba toyina national ID leta passport eyinza okukola simanyi but eyinza okukola gendo ituluka okwadinga sigenzeeyo. I know tugendeyo enkya nkwegayiridde kuba leero waliwo abagenzeeyo mbadde siriwo n'akadda waka ekya saawa nga 4 saawa nyanja kuba nkola n'ekasuku. I have a program with him etandika saawa 4 mpaka sanga 6 kati tugendeyo ng'omaliriza program ku saawa 6 oba 7 kira kati buli agenda omumiitinga era akimugamba. I know and I know bayibula kabadi abagambe bambi this guy has no problem with you era nze nekulokuna nyenda kwesitula nzije mu kooti. Ibula kabadi akwali ku live wano mulabi akomentinga kwali olwokuna mbadde n'okubeera ne Honorable Balamu tulina ebyo tubadde tulaga mu by'ettaka that end of Masindi. I have even cancelled my program era nyenda kubira Honorable Minister Balamu mugambe that I have to be at that point. Awo tugenda kwera basajja Alien Skin yampana so ebe 2 million ayagaliza yape million 2 kati lero mamange yabingambye nangamba Junior don't fight friends. Have loyalty babi monsonyi wabaho. I didn't intend to do that, so I have to be there for him. Nzolaba live ogitandikidde otandise oyogera ku Alien Skin babirekodinze na babintagingamu ne video zonna zobadde omwogerako binga bazintagingamu abantu nga bankubira amasimu mukwano gyange ngamba wayenze simanyi kale ekiro Junior yakimanyi kasi Alien Skin ajavaayo so mukama wa amaanyi webale ono yugi extra webale agali awo yo mwenyine yugi zavugidde atunda gundi atunda lwaki wankolako oluyimba olulaga nti Junior abadde munyivu Junior teri kisinga kuluma ng'omuntu omumanyi teri kibi ng'omuntu omumanyi ng'olina namba ye n'akolako malicious damage n'owulira nga tosolakera mu inbox ye naye ng'olina omusasulira kye yakikoledde okitegedde nagamba ono omwana ono kenagenda mu wagenze too much wallahi bilaita live sisobola kunyigira Junior. Bagamba Alien Skin alina omutima omulungi. Alien Skin y'omuntu eyajja kutata wange nambeererawo nampa obukadde 3. Alien Skin bayimbi yasinga kati ate bamusiba yagamba yali ayagala nakiriza Tamale mirundi yazaala omwana ono Tamale mirundi 4 ono ye mutabani we ddala tewaliyo mwana wa Tamale mirundi mulala bonna abaana bono yagende nayo erenati ya tata
nina video yono omwami bamuli recording agamba bwati ate babiri recording mwezi gwa mwenda yagamba teri muyimbi yenna asinganye nisikini mutima mulungi najja nayimbira abantu bange bwerere nawayo milioni 3 omwana oyo tebali ali bamuzijako kati wayise wendese ejo gwa mwenda gwa 12 tabera bwati mu live ate abera bwati atula bwati nize akabasa sura akatodawa magara tali yoli fireze college kwanza jewa set tekulanga yofa nagamba kati lero ngambi ndabye video zola banenda ba nti manange bafango ni soja ndi musajja ndi muntu wamwe ne munsonyi nalimba opinion yange ekitufu kiri nti Junior yali awa ndowooza ye tatuna nsonga lwaki tumunyigira buli omu ndowooza naye yatudde nazibirizamu nagamba naye wa family yange wano manyira nekuba ebisapatu nagenda wa Alien Skin ne tuseka ne tunyumirwa obulamu Junior musajja wange nabikyusa ebigambo byakola ki byayogera guys mwenda abafango ntwalo mukisa guno obategeeza Junior just ngalakita ya muzadde we okologomeza alampologoma nende kimujjako kuba muntu mulungi era Junior tuli wamu nawe buli Uganda waffe era Alien Skin teri yagenzeyo namugamba ti Junior yakoze bwati kuba nabo bakitegera nti wali serious wali oli ku vibe zo nenga tukwaniriza ku koti twagalo ya male certificate Alien okulembera kibinja ekinayoza Alien nava mukomera katuweka bala batesabawo respect my brother akuma ne video ze nakola nandaga nti Junior mubi nnyo ya Junior ajijeyo wapi sabo ya Junior ajijeyo bwana yasoma yaja na wadi ko oluzungu lwesulirangako oluzungu oluli kuli nange lwadde bosoma yagamba I know what ngamba technology ono lwacha wandika nasibimanyi ali yadwandika video yo gono yanyiri ya commentingako nibi ya commenting abantu bagamba Junior wandise rudichaluchi manya banange ulwaka tona nesi ya Junior yewange Junior yewape video jijeyo yujikata yetonze tuwede tujijeyo ikakane kubana yeso lokolo obuchayi kubalala ngabalowooza wayogera bw'otyo yenenga toyanza muganda wange toyanzeeje kasoda konywedde kakuzizaamu noda family tufu Junior mwana olaba Junior akasajja ako kojjeko mu bintu bino bya Alien Skin nakagadde kakuba Nsambya hospital ne kakuba gwe kwegamba bwe kintu kya Alien Skin kabadde kakyejju kali kaase atunulira video nakwentutte sajjaka kati oyakuba mama webale kasitacho ekisinga kuba abantu ate sibasanyufu Junior lokunagenda kujja ku koti nyambale saati yange kiri Alien Skin Necha interview jokola wandi gikoleddemu t-shirt eyo obo ojuyina wandi gikoleddemu wakasi yes tewali buzibu sebo ngenda kujambala wati jina nze ngenda kufuna omuntu kufangwa nokubaje ziri bazitunda ya mitwale esatu agikuleetere kale tugenda kwogera bafango ni soldiers bonna bambi bonna tuli mabega gaabwe twagala nnyo tebazikiza mpaka ng'omusajja afa akoze eki avuddeyo kubanga munaye yeewaffe waliwo sokolindeko waliwo zino embwa eza nuupu ezitagala abantu omuntu najjawo nakomentinga ga comment section ola kati gwe kati Junior okubeera ne oli gwe kikuyamba ki ye gwe akomentinga ebyani akumanyi Junior mukwano gw'oli oba yakoze analysis nga teyeetaagisa yatunuddemu n'ala nti kyakoze si kirungi tebikukwatako tebikukwatako twagala mbwa za nuupu wano okumbolera byakola mwe bayiza njana babulookingira wano oli Alien is my friend era I'm standing with him yes Junior chameleon kambere chameleon kasita Dr. Chameleon naijali chameleon babiri so ama size that genda kubera fena my brother ngakolide team egenda okuja ejeyo our brother Alien Skin era Alien Skin yona jali bambi tumusabira mukama amugumye tunabenti tufuruma kale big up bro Junior yavudde mufango ni forest sinagivaamu era abateekawo yo propaganda baagala kuncha awaganya na Alien Skin ekitali kituufu so free Alien Skin wetuli era olwokuna tusaba abalamuzi bakama baffe Alien Skin bamuwe bail awoze nga ava bweru people let us preach love nze ntye komera era nze ne bwesanga bakutwala mu basi yeruzira nsooka nempitawo nembako wawe nekweka
nzisiza genda ku kooti kati omulamuzi we mulabikira obubi nange nanteekayo ababalamuzi si bangu omulamuzi onzo okuba otudde mu kotaga you 15 years in prison ng'otandika kuwoza my lord sinze suspect kwetwala mu misango sango nze ebintu bya prison bannange byonze sibibeeramu ebintu bya prison byo mbitiira ddala bannange bino byonna tusobola okuba olwali wano kale ne twevuma n'ebintu ebirimu abalamuzi ebya Penal Code simanya article 17 nze saasoma mateeka nali mu law school omwezi ogwo nze nagenda Makerere nga nyenze soma mateeka I was there for 1 month at the law school ba professor ba mateeka ne bangoba test zakomawo nga nina 0 professor nangamba junior try your talent elsewhere ncha mujukiro yo professor Tamale nze nasoma kama mateeka omwezi gumu ne tukola test zakomawo nga nina 0 era ba professor nanga junior try your talent elsewhere kwegenda mu psychology kati nzombolera abalamuzi mbatya uno bukodyo bwa police mbumanyi era nze ku university twalopako Makerere University omusango era oyo Semaganda yali lawyer waffe ne gutusinga ne bagamba tulina okusasula university $2,000,000 nafuna border nze kasitani labo omulamuzi awo ng'atandise accuser versus accused nafunirawo border mpaka wange twalopako Makerere University omusango ne gutusinga ne bagamba tulina okusasula $2,000,000 nafunirawo borders sina mikwano gituli bubi weeyizeeko ewalala sina mikwano gyeyiya genda weeyizeeko ewalala saagala kummanyira anya Abannayuganda wootabatabukira bamanyira omuntu nakeera ku makya kusaba ssente nkola mu banka do I work in a bank bampaako omulimu mu Centenary kyeki kusindisa message ku makya ezinsaba ssente nasuze nazo bwaba tulina mulimu genda oyoza obuyubwa City Council ogagawale nisina ssente zengaba hafuta lolera nazo mbadde sizina mboyo omwana yantama obadde ompaaki mu kika kyewamwe gyendi ffe baatugobagoba dda mu bika kati gwatanjagala olaba ffe baatugobagoba dda mu bika kakati really what love for what nze mulekwa nze gwe bagoba mu kika am still here eating sleeping ndyanwa nebaka kati gwatanjagala nga sikumanyi nakumanya naye kankubuulire abampalana muyina ekizibu those who hate me have a problem mwetaga twala butabika nokera kwa chero gati junior wa mukyawa kati nze munsi junior ndabe kikipya nafiirwa naziika wendi ndyanwa nebaka kati fe mitima gyakaluba kati nze junior kyambikirani nenkaba nagaka abadda gwe nali nsinga okwagala namuziika kati ontiise naki kiki waliwo omuntu gwotululya nogana kati oba ono mukolere ki Julia nebo jano nganti gundi ya food nsigala ndi emmere kati bambikira taata wange nensigala nga ndi mulamu ongamba yoki abamu mwina exaggerated importance mu bulamu bwaffe olowooza you matter you don't matter and that is a fact wabula yaki togasa abantu abamu just mwetaga kibagamba nubira kuno ku internet you think you matter you don't wana toyina bulamu bwa muntu bwo matalingamu you just have a show importance exaggerated importance you don't matter and the day you will know that you don't matter it will be too late for you katinze nsoka kumanya do I matter to somebody you see is I'm a friend to people who matter ndi mukwano gwaba abagasa I'm a friend to people who matter katuveri ngo jonzongirako hey, Junior I'm your friend since when
I'm the one to choose my friends, not you. Tomu mwefula mikwano gyaffe nifate tetuli mikwano gyammwe. Ekintu ekyo nno nakyo mukyegendereze. Oyinza okuba obala bakwano bo naye nga bo si bakwano bo. Kati tula leero olabe mikwano gyo. Oyinza okuba oli mikwano gyawe naye nga they're not your friends. Naye nga gwe balabala mikwano gyo. Kibula abantu abamu getting disappointed with people. Tebakuliiko. Mukwano tebakuliiko. Noonya abakuliko. Enensi weetaaga ekintu ekyo noonya abakuliko. Mumaze nnyo obudde n'abantu abatabaliiko. Buli kumakya okeera kunoonya batakuliiko. People who don't even value you. And that is the bad thing about it. You are with the people who don't value you. Tebayina kye bakulabamu. And it's very absurd. Werimba. Yeah, I have friends. Tebakuliko. And by the time you realize, it will be too late for you. Kati kole ekintu kimu olwaleero. Kwata essimu yo gibikule. Kwata peni n'olupapula. Wandika phone contacts zo zonna. Enamba emaze emyezi 2 nga tekubira giblocking. Omuntu omuyina kolologe judde amasimu teri yakubira. Oyina n'amasimu agamaze emyezi 2 tebakubira naye obayina oba agazaaki. Block those idiots. Bane bi blocking embwezo. Esimu emaze emyezi 3 nga tekubira ekola ki mukolologo yo ba blocking tebayina makulu. Ofune space. Nze nabi blocking adda. Yali binja Samira. Nze bwengule simu akapesa akablocking akensoko mmanya. Nze serega nabiyenje nga nina dum. I call you and you don't answer. Obadde okubira nnyoko. I don't answer because the phone is mine. Obadde ngamba ki? Gwe kwa wampandikidana. I call you obadde ngamba ki? Gwe IGP. To call me over what? Mwe I call you and you don't answer. Are you my doctor or my lawyer? Kendo okubire mama wo. If I don't answer, I don't answer. Esimu gyokubako yo. Just wasting my time. Ate gwe nja kublocking. Call again. Nze bwe nkubira esimu nesita kudda muto kuba gwakubira mbanji labi. Mwino ogwo omuzogo okuba amasimu g'abantu ne mugafirako. Omuntu yenna bw'omukubira n'atakwata abagirabye. Lwaki okuba esimu ngomo? Kiriya omuntu omukubira n'akufuula bize era n'oddamu n'okuba. Nyinza okuvuma ogugambo. Learn phone manners. Muyige enkozesa y'essimu. Bw'okubiranga omuntu n'akufuula bize toddamu kuba. Muwemu obudde. No blocking omuntu nekiddamu nekikuba. Ajja ebyobuwemu ebifubutuke wange. Nizo kugamba ekigambo ekyo. Boddamu n'ogikuba. Anogera mumanyira. N'okubira essimu omuntu emirundi 7. Ani afudde ewaffe gwombikira? Omuntu akubira essimu emirundi 7 nga teri afudde wammwe. Bibeera kwabye. John yambadde nkubuuza kugenda obuuza nnyoko. Okuva ku bakya nabuliddwa abambuuza. Nze temunkubiranga amasimu ebyo byakumbuuzaako. Mbadde nkubuuzaako. Kiina be kiri nakyo kyagala kibalage nti kikumanyi. Nkugamba ekigambo ekyo. Zisiri mulevu zibuuzibwa. Ngenda obuuze ku balala. Essimu yange bagikuba lwa nsonga. There must be a point. Ekyokubiri bw'okubiranga omuntu essimu sooka weeyanjule. Ne bw'aba akumanyi. Bw'okubiranga omuntu essimu sooka weeyanjule. Wasiza otya ssebo nze taamali. Embwa gwa mirundi oga ajjajjajja. Nasoma naawe gwe. Embizi ekkubira essimu. Gwa mirundi obadde oga gwe musiru gwe. Twasomako ffenna. Muyige enkozesa y'essimu. Omuntu omugwira sooka omubuuze. Wasiza otya ssebo? Gye baliko ssebo. Nze gundi. Gwa mirundi totegedde. Nkutegere gwe gwani gwentegeera. Gwe president. Y'essimu. Ebyo byokubira abantu n'otandika ontegedde. Nkutegere gwani tumbaavu.
Have manners. This bino biba tusomesa ku ssomero. Have manners. When you call somebody, greet that person. Greet that person first. Introduce yourself. Hello, kakati gwe Junior. Gwe okuvadde taata. Tokubiranga omuntu essimu n'omuteeka mu lawudi. Ogwo nagwo omuze gwatandise. Omuntu omukubidde otadde essimu mu lawudi. What kind of person are you? Omuntu akubira essimu n'akubuuza omuntu nga batudde wano. Abawo wawulidde bye yakwogedde kukumba amutuuziza n'atukutadde mu lawudi. Nze kwentegeera nti onteeka mu lawudi siddamu kukwata. Omuze gw'okkubirwanga abantu amasimu ne mubateeka mu lawudi mugukomi. It's a very bad thing. The moment me I get to know that every time I call you onteeka mu lawudi siddamu kukwata. Era waliwo mukwano gwange yalina Amelia nambala oyo ankubira alina Amelia ambuuza Amelia. Bani kintu kibi nnyo. Learn privacy. Ngenda okumala okwogera naye ng'ate Amelia ankubira. Hey Junior, nonjogerako what ma na blocking oyo. Namwe abatukubira ne muteeka mu conference. Omuntu akubira n'ateekako omulala. Gwana tumanya nti muliko basatu. N'osooka oyasama byonna ng'oli awulira. Egyo mize mibi. N'okulikodinga amasimu by the way. Essimu ezimu zibuulira gw'okubidde nti omulikodinga. Mwina bufuuni likoda. Naddala mu bivubukamu ebya TikTok. Wano nawulira likodingizi za Sefuko. Simanyi oba ntuufu bambi oba si ntuufu. Essimu ezimu ziragabanye nezo nti omulikodinga era waneemubuulira. Oyina okulaba omuntu omukubira takyakwata kumbe oyina likoda mu ssimu. Ate essimu ezimu zikulaga. So bannange tuteeke ebyo mu nkola. Obulamu bukole ki? Butambule. Above all tunoonye nnyo ssente. Obwavu bubi. Obwo omwavu toteesa. Omwavu ne mu family baba tebamwagala. Family yo ye ssente. Era kino kiyige. Esente yetalimba yetali amulukwe. Your family is money. Money will not betray you. Money will never leave you. Money will always be there for you. Nchiddemu okiwulire. Sente ye family yo. Toddamu kunoonya bantu kukwagala. Kola sente. Bajja kujja. Bannange owe sente tagaanika. Owe sente tavumwa. Bannange owe sente ne woba omusinga emyaka ofukamira bakuyita muzeeyi. Muzeeyi gye baleko. Ne woba olina emyaka 2. Bane sente terimba. Tunoonye sente. Era nze Junior sente bwe zinzigwako nkaaba amaziga. Nsanga ndwadde. Tunga Junior kiki ng'olabika ng'omulwadde esente zimpeddeko. Banenze buli sente we zimbula nkaaba. Kwamba mmanya abantu bagenda kumanyira. Abantu bajoga. Abantu bajoga nga toyina sente. Nata ina bwali ajoga gwe. Bane tunoonye sente. Nze era buli kyenkola. Ne bw'olaba nkuba abagagga bange enseke noonya sente. Banete wabakulimba. Mukwano gwa abasooka abeere sente. Oyo talimba. Bw'otuuka mu ddwaliro bakujjanjaba. Enjala weekuluma ky'oyagala ky'olya. Landiroodi bw'ajja teweekweka. Sente ye mukwano atalimba. Ensene betraying. People betray people. People let people down. Money will never let you down. Ekyo kyonna kiyiga. Era nze Junior bw'olaba nga ndi n'omugagga mba neewombeese. Mba nina empisa. Kwamba munange nsemberedde ewali ennusu.
mwagale nnyo ba maama bammwe. Mwagale nnyo ba maama bammwe. Era nze buli wempulira omuvubuka nga tawa abakyala kitiibwa oba oyina ekikyamu ku mutwe. Mu nsi muno wa abakyala maama wo respect. Omuntu eyakusitula emyezi 9 n'olira omusiru ng'agerageranya maama we ku byensi. Bino ebyensi bikoma. Maama wo tewali kimusinga. Ne muli wano muli mabaala, muli muze champagne, banyamwe bali eri mu byalo babonaabona. Tuwe sente zituuka ne zibaggwako, toyina mukisa. Nyoke yandikuwadde omukisa oli mba malaya ku best hotel. Ozunga nabyo ebikaze bijjudde sirimu nziku. Ozunga nabyo mu kibuga. Muli muze champagne. Nga tonna somulula chupa mu baala, maama we yalidde. Muli nze ndi mugagga, nze nyoke nyombe egenda mukuba ekyana kiri wano kiwoza, nze nina sente. Sente zoyina zitasobola kuyamba maama wo zikugasa ki sirane gwe. Bino biri ku TikTok kubizunga. Banyamwe bali mu byale na masagali erugazi gye mwabaleka. Bino biri wano bimanyira bumanyizi bantu. Nyoko talina kye yalidde amanyo gamuwanguse muli kuno mumanyira bantu ku TikTok. Jayo ku maama wo bamulabi. Gafuna manyira bantu. Baana mmwe mugende mukole. Mulabirire bakadde bamwe. Bino byokweraga bye mubeera mu mabaala. Naddala mu abali ebweru. I'm an American. Nze amwe British. British nga wamwe gye bakuzala watulanga toyi. Passport ya America ne wamwe gye bakuzala fula ya America. Teri muntu agenda kuwa kitiibwa. Tewali ebyumbira mabala ne mweragalaga. I'm spending cash. You are spending cash. Sete zo nambala lwaki toziwa nnyoko. Lwaki toziwa baganda bo. Nze si okunuma abantu abasinga okweraga mabalago. Family za mwenjavu. Baganda bali eri babonabona oli mu bala. You want to please Junior. You want to please people. Toyina gogenda ku pleasinga wano. Fetula bya spending cash. Ba bad black baliwo ne bagwa. Ba Mike Ezra baliwo. Ba Brian White bajja ne bagenda. Ba Sipapa baliwo oko. Kati cash kigogendo spending. Kwata gwe setu gendo zimbere nyoke nyumba. Yatuna bakudde mu America joli jewe pankira. I'm a British. I'm a black Dutch. Oli mu Dutch wawo. Aimu tuseye nsi ne balimba. Oluzungu olufuyira mu nnyindo. See, you see me, you know where I wamwe wewa. Walokoze ko mukole wamwe wewa. Nga tunaba kulaba you see you know. No engineer. I'm in the US. I'm in the States. California. Ni. Vamu bye California. Wamwe wafana na watia. Tutusogenda okuzika abantu ne tuswala. Nogendo zikire ko mukwano gono tukanugana yewa lai. What went wrong? Biri mu kibuga. Spending cash. Fetuli basama obusama bo butwale ke wamma. December atandise. Basama mu abagenda okudda mu Uganda December atandise soko tereze wamma. Ne mama una abulwa gomese nonji lyayambala. Muswaza. No, it's too much. A big spender. Which big are you spending here? So big up abantu abakoze ebintu ewamwe. Jemikise gisokerwako. Love your mother. Mwagale nnyo bazadde bammwe. Nino sange kyana nga kiganze mama namukyawa goli muloge. Ani akuloga kyana gwe? He said, me Junior, I hate my mom. Oli keddogo. There is somebody who is bewitching you. Ne Bible yennyini egamba nti maama wo agamba ofoofe. Omuntu eyakwetika emyezi 9 eyalina obuyinza okutta n'akuleka obeerewo. Gogamba you hate. Ebyensi bibamaze. Nze Junior maama wange yabba ssente azibbe yandibbyani. Nali nkuba ekyeyo maama wange nga bwe muwa ssente azirye. Si yakuzaala.
no muntu no jonkera mama wo luyale nasawo mwana tute mama we ku police mbu Junior kansibe mama wange yabba sente zange obadde agala beziriwa nze mama wange bwe nsanga nga alidde sente zange ntambulirawo n'ennyenda kwa mutima gwange nyenda ngamba kasita ye yanzaala kati waba asazeewo mbeere bubi kibe bwe kiti she's the one who produced me olaba n'ebisolo bimanya ababizaala ate gwe omuntu even dogs not their parents nze Junior ebirala byonna mbisonyiwa era njagala obabuulira mazima ebirala byonna mbisonyiwa ku nsi kuno tozanyira ku maama wange ebirala byonna bikole awo jjo tegeera obubi bwange aga katonda muggulu katonda okunyema eggulu that's when you know my capability waweekoma bw'otegeera nti okuyingira ettaka layisi you can play on anything naye okudda mu kamera you start talking about my mother can have serious consequences serious very serious don't play with what you don't know fabantu abamu tuli babi naye just wamawe ebikako lwa dini nokati kale ku lwe dini kino kankireke you joke around with anything nze Junior osobola okuntwalako omulimo gwe nnina osobola okuntwalako buli kyabugagga kye nnina kubanga ekintu kyotasobola kugula mu nsi ye maama wo you can have money you can never buy your mother mama teri gye bamutunda nga bwogenda n'ogula emmotoka kati ozanyire ku wange olw'amalala gammwe g'ekivubuka agabalimba omanyize Junior nina ekizibu nze bonna abantu abaninaanyi bamanyi I have one weakness bwe nyiiga mba muzibu okuyimiriza ne Kasuku yakyogera na Junior oyo amanyi okuvaako the moment I get angry I'm very difficult to stop tubula nze entalo zange zonna zigwera mu negotiation nze zange ziba za kuteesa kanina amaanyi agasobola okukola ekintu naawe ne weewuunya nze tombuulira byabanene nina abanene ndabya abanene to stop me is not easy so please don't play with my mother nze kubenga oli wa family simanyi oli wa family simanyi oli wa kasi toyagala it is the ground to separate takalyeru twawula out no nonsense you can play around with anything era nze every day nsaba Katonda nemuga Katonda nkolera ekintu kimu owe maama wange obuwangazi that's the only thing I pray kyensaba eri Katonda to bless my mother kwa musimu kye kyobugagga kyenina kati mwe simayina kumanya oba tondekedde kyakusalawo n'abanyimiriza baba tebasobola nkuteeka mu 10 feet below the ground within a second I strike you nawe ne weewuunya you mess around with my mother kati awo jjo tegeera Junior oli omutuufu gwe boogerako so twagale nnyo bamaama baffe tuba protecting tubaagale tubawe buli kye tuyina nanze bwe nsaba omuntu avuma omukyala akyala tebalina magezi sibajja abakyala tebategeera awo sibeerawo nze mpa abakyala respect muntu ofunye omukyala mukwate bulungi lwaki oba omukuba ekivuka kinasanga kiri ku muwala kiri mukuba nze okukuba nze baganda bange balala ne bajja ne baŋŋamba mbu babakuba olya muganda w'omuntu ate otaddeko n'omukuba nyinza okukuba nze Junior oyinza muganda wange omwala ayinza okujja naŋŋamba mbu omulya ate bw'omukuba I can beat you up era nze emmotoka yange esulamu amafuta kiro
ninda simu ya muganda wange mwala kugamba mbu Junior tata nakanwaji yona nkuba nzengo okubotya my sister abavuka mwekubya abantu mboli kumuwala okuba you beat my sister bojotegera lwaki katonda amabina yagawula why the battles are divided. That's when you will know why the Bank of India is regulated by Bank of Uganda. Mwebivubuka mmwe mumanyira basista b'abantu naye kubo wange ko botegera lwaki Bank of India is regulated by Bank of Uganda. Ko botegera lwaki Bank of India is regulated by Bank of Uganda. Lwaki kiri bwekiti ngate no Bank of India no Bank of Uganda nenga Bank of Uganda is regulating a Bank of India. Ko bojo kitegera why the battles were divided. Ko bojo tegera nti ekyenyi kyeko kateche enyindo zenko kateche ekyenyi mwino muzogu kuba ba sister b'abantu gavubuka mmwe no kuchawa chawa sister wo muntu mazo mulyambo wo mudampinza owange ta dampingika. The moment my sister kajja nangamba mbu wamulidde mbwato omuchawa musajja munange ebikonde biba bijja kuvuga nzo wange tamalaga kyayika olia sister wani gwe no mudampinga gwe sirani nizo kukuba gorabi katomanyi nze ndaina sister wange ngali makererawo nengera abamukwana bakimanyi oyo sister wa Junior akuba nina akavokera ke nasangayo nga sister wange akagala nekayite ebweru nekagamba bulaza gwali ya sister wange nti yenze nali nkuta akaso nemugamba gwe muvubuka kankubulire gwe okuddamu kusanga wano nze sister nga nga kyasomere makerenga abana bakimanyi nga nzija ningize mostero yenda bani alimu akavubuka kali ndoza bambi yali akagala nakasangamu nenzija yakaso mu motoka yange nenkayita mpola ebweru nga tampulira nikagamba gwe kavubuka gwo kuddamu kusanga wano gwe ng'olya muganda wange gwe kumbulira tekadda nzo soka kwe reporting twiranga abana bakimanyi sister wa Junior namukwatirako nze kati sanga nzo kwamba wa mudampinze mwegavubuka mwe I dumped Junior sister geza akolabe nizo kufunira gwe kivubuka gwe nekikusiyaga gwe nawe notegera what women go through nkufunira kivubuka wano bino TikTok bitaina mugaso nekikusiyaga nawe notegera abakyala kibayitamu sikayana nawe nze no dapinga muganda wange nkufunira ekisajja kikusiyaga and you also get to know what women go through notegera nti okudampinga basista b'abantu si kyangu eyo lwaleero kagikomye wano naye nga mbajjukiza tusabire nnyo Alien Skin ave mu kkomera era nkiddamu sina buzibu na Fangoni Forest bakama banga aba Fangoni sina buzibu nammwe abagala okuteekawo embeera mbu Junior yabaliddemu olukwe balabe baffe ffenna kubanga ffenna tuli ku mulamwa gumu Alien ave mu kkomera kaira sinze ya musiba sola kwagaliza Alien kibi. So I'm not anyway involved in Alien Skin's problems. Ekyokuya siri mukazi we bwemba mungamba mbu Junior yabeerera wa Alien munyino kitegera. I'm not his wife, I'm just a friend. Nengeri je mumpiikamu you are like I'm his wife. I'm entitled to be there. Siwe kijokola. So Alien Skin tusaba bakama baffe abali mu government abalamuzi bambi Alien Skin mu mote awoleze nga ava bweru atera ne bali abalumwa abensambya nabo tubasasira kitegedde nabo tubasasira kwa nabo na Uganda. So tutekewe enkola ey'okwogerezeganya kaffe na tuli banna Uganda. So mulekerawo okusiga obukyayi abavubuka mbakubire omulanga musigale nga muli bakakamu teri kikutwala ku kooti kuleekaana
musigale nga muli bakkakkamu Alien Skin agenda kuva mu komera naye sigale nga tweyagaliza emirembe tewali kituyombya ebyokola live nga mwevuma mubiveemu embeera eriwo tebituyamba ffenna twagala Alien Skin kuva mu komera ffe ye golo yaffe ate bwe tuddawo ne tulwanagana ate ziba Junior mubi ate ebyo tebituyamba okuvuma abantu tekijja muntu mu komera. This is something simple. Baloya baffe mwongereemu amaanyi baloya baffe nze wemba mwetaga kubanga gundi mama wa Alien Skin bambi namulabye ku kooti n'empisibwa bubi. I felt so bad. Mama wa Alien Skin namulabye mu kooti kyapisiza bubi ninge yalabye mama wange. I felt bad. Era mama wa Alien Skin bambi badde nfunayo kyemuwaayo bambi kanekwate ndabe nti bambi mama wa Alien Skin nfunayo bambi kyemuwaayo. It's not good. Champisiza bubi era nsaba in fact temufaayo. I will talk to the president, His Excellency. Njakwogera I will write a letter to him. His Excellency Alien Bamote. No, chapisiza bubi for sure. Ukura mama Alien Skin ngaze ku koti nagamba ati Alien Skin ya mubezao. I felt bad. I was like seeing my mother. So bambi ntende walirwanga ndabye abakyala nga they are not happy. It beats me to the core. So kanekwate bambi nange ndabe kyenyizo gattako nenga fenno mulamwa gwegumu Alien Skin aveyo kubanga taina nyonnyo kyamaanyi kye yakola aba we can have a discussion. Bintu bibawo mbulamu naye tetusobola kwagaliza muntu komera. So kwagaliza muntu komera dyosi dungi aveyo. So don't worry, I'll write a letter to His Excellency. Mbeko gwenjiwa ajitwa him come out. Abana Uganda bamwagala. Alien Skin is blessed. That guy is blessed. People genuinely bagala nze pese yoyo na town nga abantu banyevu jendi Junior walidemo Alien olukwe eyo mu town eyo mbotale abanange hata Alien Skin yampasadi. People were angry with me. Everybody was saying how I have betrayed him. Ninga, how? For God's sake, what did I do? Mbusibaddeewo bane ku kooti nzija. Kulwokuna nkeera kubacha kujja ku kooti kugamba firi Alien. The pressure has been too much. Era nejo nakubidde Kasuku ekiro. Nga Kasuku, why people on me? Banange kulwokuna ku kooti nzija nkeera kumacha. Nfune wentula tufiriyinga Alien. Mpise yo wansi mu katale. Omanya babakazi babatunda bilinganya. Junior olikana kabinyo Junior tosima noli amwa Alien Skin olukwe. I was like, oh my God, nasani mukama. Era Alien Skin bwana ava mu komera njamugamba wabula kye wankoze kikulu isekeze abadde akosibye. Ekyo nakubidde Kasuku ekirole mga Kasuku. What did I do? Like what did I do really? I'm not involved in his cases. I'm not even on the charge sheet. Nange bintu birabanga webiri. I'm giving my opinion. Nema amapuleshi mbadeko. Ngozo gamasula mufango ni. Bamote. Omulamuzi kikolerenze. The judge, just do it for me. Alien aveyo, I get peace. Ina lirumba dene Simon ngamboze. Nemuka Simon bintu byosagala byogerako. Simon ngane Junior ngoti de. Bambi, the judge, my lord, do it for me. Alien Skin bamote. People have called me a hypocrite. Me to be a hypocrite, banange. I've never been a hypocrite. I fake message yange maji fanya bulungi. I wasn't against you, by the way. I was just speaking my mind. Nema Junior hypocrite. Oli muli wankwe. Kati lero nenyenda badde ne mama wange tudde. Era namukubidde mami ne mugamba, "Mami, these people are on me.
mami ye yankubidde my mother nangamba Junior why are people abusing you wakoze eki namga mami ever since we basi bali ene skin ningaze ya masiba my mom nangamba kakati chobo okola no kimanyi balagenti oli nabo kati ameya tuso ya mwezio era ku koti genda kujja nga nyamba de certificate yen akaliro konka wulidde abana bafango netemuzanya kati olwo mwabadde mu nchaye nebambi muchawa mangu kati olwo mwabadde mu nchaye ne kati mwabadde mu nchaye de kiba mikwano bamada nakubisiza de sati era kulwo kunanzija yencha lwaki sije nyambale wakasuku ku program ninda kula program ne kasuku encha lwaki sije nyambala filiali yen kati olwo munaba munvuddeko umanya abantu ba alien skin toyomba nabo tosola bawangula bamwagala alien skin is blessed I know mukisa anaganda bakwagala baba kwagadde obo okola ki let him go naye momote tufune kutulo let's get some sleep